Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okugoba Suzan Kushaba mu katale ka ssentebe bali ku ddembe akamanyiddwa nga Owino akulira emirimu mu kitongole kya KCCA Dorothy Kisaka wadde Kushaba amagezi okuteekateeka okuwaayo obukulembeze eri KCCA basobole okutandika okukaddukanya. Bino Kisaka byogedde bw'abadde agenzeyo okulambula akatale kano mu butongole. Twamusabye ne bachairman abalala bonna ab'obutale batukolere handover report nga kiki twagala okumanya akatale ko kafaanana katya, mulimu abantu bameka, bakolera wa, buli omu alina emidaala emeka, mulimu balandlord oba temuliimu, buzibu ki obuli mu butale y'emyaka gino ebiri gye babaddemu obutale babadde babuddukanya butya. Ebyo ebintu byonna bibeere mu handover report. Enkya ku makya ngenda kusinkana abakyamani b'obutale bonna. Kisaka asabye abasuubuzi okwewala entalo n'enjawukana mu katale kubanga ekiragiro kyalambula bulungi obuvunaanyizibwa bwa KCCA mu kuddukanya obutale bwonna obwa gavumenti 16. Tetubeera na ntalo, tulina kukola fujjo yonna nti oba mwagala nnyo Suzani, nti oba mwagala anya mu Kampala wano ffenna tubeerawo nga tuli ku byakufuna. Mukole emirimu gyammwe nga muli mu mirembe. Kati obutale obuddizibwa KCCA nga Pulezidenti agamba kati obutale bulinga ssomero. Ekyo kye kigambo kyakozesa. Obutale bulinga ssomero. Essomero libeeramu headmaster oba headmistress. Kyokka Kushaba akkiriza okugondera ekiragiro eky'okuwaayo obukulembeze eri KCCA. Ate atabudde Wabaddewo bwe yeekubye ejje ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba n'aweera nga bw'atagenda kuva mu katale kano okutuusa nga ebiragiro bya Pulezidenti bisiddwa mu nkola. Katubuuzeeko Suzan, ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okigondera? Kigondera kubanga kye kyatulwanya. Kasi tujagala naye komyawo abantu bagobedda eze n'abayeekera abasajja batucyankalanya. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.